Kitalo nnyo kitalo ddala omulambo gwa Gloria mwena mumumanyi bulungi abadde omulwadde wali eri Dubai nga ali mu kitanda. Omulambo gwe finally baguganidde abatuuze e Dubai nandigambye kino mochari e Dubai egiganidde. Lwaki bagiganidde byonna mbikuletedde mu maaso awo nga bwele enkola yaffe akavidiyo madde kisabu kampere ka like kamera kasokamula katukira bonna abangi egadde kumanya kweno information ndala family yani ya Gloria wano e Uganda. Kigambibwa kubanga mutuzi wa Uganda bulungi nnyo mukimanyi bulungi kino Munyankole menga kino video ogisharinga paka mu Western Uganda so that buli omu abirenga asobola kubanga akitegeera omambo gw'omukulu oba omugenzi Gloria baguganidde ensonga eriemu. Kigambibwa kubanga Dubai ena police zizaayo nga mu police munasonyiwa kubanga polikyawe bati ndi mulwadde naye nga saze okoze eki saze obaweereza. Police za Dubai kigambibwa bakuza engeri gy'obeera wagendayo ng'oli mulamu okumongo likola ki ng'oli mulamu naye nga saawa zino balina okubanga bafayiringa empapula okubanga basobola okuprocessinga ebipapula ebyo byetagisa bisobola kutwala weeks 6 weeks 5 okubanga akomawo e Uganda. Mujjukira bulungi byono omugenzi ono yafiira Dubai ono yafiira Saudi Arabia mujja kuba mujjukiza mu comment section yawo yafiira mu mazzi. Mujjukira bulungi kino process yatwala ddala weeks ziwera ddala 3 naye abasinga badde bagamba kino sente ze basondera ku mulwadde oyo zisobola okubanga basasula izo fine omwana ne bamubera nga bakola ki bamukomyawo mu Uganda. Asinga ate bagamba kino sente ze basondanga ku live. Mujjukira bulungi Jojo Bichi, Jojo the Black, abantu bangi besigenda kubanga manya Donasius yaliyoko. Kigambibwa mu sente ze basonda zonna zakolebwa ki abaana baazidde era nga omukulu Gloria atuuse okufa nga talabye kwezo sente. Awo nyini nyongera okujjukiza tala subscribe kozi ngenda kubanga anvuga emmotoka ngende side ze mu Western Uganda mbere nga nonya ku family ya Gloria abasobola okubanga batukwatiddeko mbere nga tumanya kiki ekituufu omwana yava wano Uganda nga ayinamu any signs of bulwadde kozi abasinga badde bagamba nti no Gloria bamuteekamu akaweta kati akaweta ako kikatuka ekisera ne kavuuna ne katandika okukola ki ne katandika okuproduce nga kibandiyise cancer cells. Cancer cells ezo cells zireeta cancer ate ezitasobola kubanga zikola ki nga ziwona. Mubimanyi abasoma medicine oba bali mu medical sector. Kati oyo omukulu sali bagamba nti no ku reports ezavudde olunaku lwali kigambibwa nga oyo mwana yali talina akaweta nga bagamba nti no either bayinza okuba nga bamuloga nga yakatuuka Dubai oba nga eddogo yava nayo wano Uganda naye soba eddogo lisobola okutulamu mu myaka 2 ne livaayo mu mwaka gwa 3 olwo erikwekutabukeko ojja kuba mumbulira mu comment section nawo. Naye nga wenjogerera saawa zino e Dubai pressure eri waggulu ne wansi abaana batandise dda kubanga beekuba abaliya ssente za Gloria batandise kubanga baswala video zitandise kuvaayo evidence zitandise kuvaayo nga gwe omulabi wa WG kikyoyigamu eno situation kyenjigamu eno situation Gloria bandibadde nga ziri sente ze basondanga nga ne baziteeka mu ddwaliro bandibadde bamuyamba nako mu Uganda at least nabeera nga awumulira wano mu Uganda nga tawumulidde eri buli kati bagenda muteeka mu sandulu bagenda mukola ki e process empanvu ennyo era kubanga anoonya maama we oba abooluganda be babeere nga batubuulira kiki ekigendera ddala mu maaso mu bulamu bwa Gloria. Namba yange ne 075 namba yange lyawo osobola kubanga onboxinga ombulira endowooza yo kiki ekyatuuseko n'omuwala either bamuloza oba nedda kozi basawo ab'e Dubai abakugu benandiyise first class doctors basobodde kubanga bamukebera nga tebalaba bulwadde. Mulowooza mu Uganda adde asobola okuwona asinga ddala gamba lwaki tebamutwalidde bahaji ne bamusabira biki bajja bamu tebakola okitegeera ekintu ng'ekyo. Awo ennyini nyongera okujjukiza Jero Airport Pickup alinya okupikinga ku airport namba eryawe esembeyo 87 inboxing ku WhatsApp ajja kubanga akupikinga ku airport akudroping oyagala okuddayo. Ayina emmotoka zinungi va ku bino emmotoka bemutuulamu bispatio nedda ayina emmotoka ezilakazalias nga olaba zi Mark X ayina zi Primo emmotoka zotuulamu nawe ne zikuweesa ekitiibwa so mu inboxinga anabeera nga akuyambako kwezi ensonga z'okudropinga oba okupikinga. Ngenda kuba nkukoma wano eno na subscribing nyongera okujjukiza subscribing gwalina ekizibu tobutuula na bizibu nabagamba nti no nze ayinza okuba nga addako omu ku bapulezidenti babakadde amakozi nze wendi okutuusa eddoboozi lyammwe eri mutasobola kubanga mukola ki mutuusa. Namba yange yawe esembeyo 151 inbox ku WhatsApp nja kuba nga kuyamba. Fena tubadde twagala omwana addeyo ewaka katisi
Kati sinze kansoke empisewo ensonga yange ndabule abantu. Kati sinze ndi musajja mukkiriza. Nze ndi musajja mukatuliki. Siri musawo Muganda nsaba ntegeere bulungi. Naye kuno ku app kuno kuliko abantu abeefuula nti balina eddiini nnyo. Kino njagala nkibabuulire. Bantu mwe abali kuno mwenna musaanye mukitegeere nti waliwo obulwadde nga bwo obulwadde ne bw'okola otya ne bw'onaleeta omusawo wa ayina PhD ng'obusawo buyinza okumulemerera. Waliwo obusawo obulwadde obubeerawo naturally nga bwo bwetaaga gendako mbajjajja bakube ku nsaasi nosiikana omuntu ng'amannya ayina abiri ye Mawanda Henry naye ng'akugamba nti nze sikiririza mbi abuwangwa ng'ayina amannya abiri nga praisingako ekintu kimu. Nze wano wenjawukira n'abantu abalala. Nze Mawanda Henry mu kyaki ŋŋendayo naye ne bwe bampiita ewaka nti tugende waliyo okkuba embuutu waliyo okusula mu nsaasi ŋŋenda olw'ensonga nnyina amannya abiri amannya mba nnyina oggawa ekitiibwa. Nze ndi wano ŋŋamba abantu mubeere mu nsi eri civilized mutambule n'ebitambula. Saagala muveeyo muddemu muvumirira abasamize. Kino kibabuulira obulwadde bwe bujja ng'omuntu yeetaaga agende ng'obulwadde babunoonyezza bubuze. Mulekerawo okugamba nze ndi mulokole Yesu akola Yesu ajja kuwonya. Muyina okubatwalangako abalwadde mbajjajja ne babasawula. Naye n'Omawanda aleese diversion yennyini nnyini. Eno si diversion. Atujja kukolamu kwa ssente ate ali kakiiko. Siri kakiiko ka ssente. Naye nze mbadde nkuwa nsonga yange obeerewo ng'okitegeera. Mulekerawo okunyooma abantu ab'ebyobuwangwa. Mulimu obulwadde nga bwo tebujjanjabibwa ndwadde basawo bazungu ng'abasawo Abaganda balina amaanyi balina n'embavu ezisobola okweŋŋanga obulwadde obumu. Bannange nze ngenda gendera ku mugongo gwa Mawanda. Ku mwenna abali wano kye mmanyi ono Grace Kelly ye yakalaba omwana oyo. Grace wamulabako? Omwana basembyeyo bamuwadde amazzi agannyogoga teyazzeemu kwogera omumwa ne guziba. Omulwadde bamukuba omutima. Ssente ze. Big Voice omwana bamuwadde amazzi asirikerwa ssente. Abantu benasoose okute in fact mazima matuufu abantu abategedde nti oyo mwana afudde wallahi billahi nze yasoose kuba tubadde ne gundi ne Irene yamubaddeko. Irene yangambye yasiini omwana afudde kuba Irene yamubaddeko nensindikira katsiyuje message sakuwadde message. Naye nze mbagamba bali kuno omuntu yonna alina aba afunye obuzibu ng'ebyo mubaleke. Abantu bonna obayirawo emibiri abantu tebajjukira. Omwana bamuwadde ki? Waliwo omukyalo omu gwe bakubye wano no mu kulya ssente bambi naye nga goge mazima talina ssente zaalidde. Wuliriza bano abaana tusooke tubawe erinnya tubategere bulungi. Bano bamafiya balaba engeri y'okugyawo senga tumugyewo tutya ne bamulisa nti yabbye ebibiri. Kati senga mukati tunagamba nze omwana ndi naye wano eno mundisize ebibiri n'akivaamu amazzi aganyogo gasirisa mazima yadde bye mbagambo si bye mwagala owulira. Nze mbagamba mazima. Nze nali sigananga ddwaliro kino olupapula kyejuli kyo kinyizo kyerabira amazzi ganyoga gamusirisizza. Big Voice omuntu yenna bw'abeera omulwadde ng'ali bubi n'asaba amazzi